Twebaza Katonda abukeseza amakyago olwaleero, tumwebaza olw'obugabirizi bwe, tumwebaza olw'obukuumi bwe, tumwebaza olw'okutuyisa mu kugezesa kwonna okw'enjawulo kwe tuyitamu buli omu gy'ali, era ne twongera okumwekwasa atusaasire, naye ate ayongera okutukozesa tubeere akabonero ak'ekisa kye, era tubeere ekitangaala mu nsi ey'abo bali mu kizikiza, nga tukozesa ebyo bye yatuwa okusitula abalala, naddala mu kiseera kino ekijjudde okusoomooza, naye nga tewali muntu yenna yakuleeta, era tewali yakeera ku makya n'asaba ssaala embeera eneebeerewo. Kale buli asobola okukwata ku mulala mu ngeri yonna Katonda wamutadde, tumusabira nga tugamba ni Mukama Katonda awa omukisa ye n'abo abali muvaamu, muzuukuke ate tuyitemu, muzuukuke bulangiti gikuba eri, gikanyuga eri, ebigere biteeke wansi. Njagala okuyisa wano eddoboozi lyange okutegeeza abawuliriza buli omu wooli, Katonda bw'abaako wakusitudde n'akuteeka, aba akutaddewo okuyamba ku balala. Tokozesa ddaala Katonda wakutadde kulowooza nti osinga nnyo abalala ate ovuluge bavuluge. Embeera mw'oyita n'abalala gye bayitamu. Ekiseera kino n'okusingira ddala tuteekwa okubeera n'obuntu, obuntu bwaffe buleme okufa, obuntu nga bulamu, kubanga tewali ayagaliza munne mbeera. Kale bw'obaako w'oli ng'olina gw'osobola okuyamba mu ngeri yonna gy'osobola okumuyambamu, muyambe. Bw'obeera n'oluggi nga gwe tolwetaaga naye nga bw'oluggula waliwo abasobola okuluyitamu, luggule. Naddala mu kiseera kino amakya g'olwaleero njagala okutunula ku bulamu bw'omuntu omu, akawala akato kaazaalibwa emyaka giyitidde ddala, kaazaalibwa essagala, ekyalo ekyo kisangibwa Kyotera. Akawala kano nga ne bakadde baako tebamanyi kye kalibeera, kaazaalibwa omugenzi Peetero Kakooza n'omukadde kati Nasuuna Prisika, nga kakuzeekuzeemu, embeera si yali ennungi ennyo, nga kakuzeekuzeemu ne kagenda ne kasomerako e Beeterehemu eyo, ne katambula mu masomero awo, naye oluvannyuma ne bakatwala e Bwanda ku St. Aloysius, ate ne kamala mu mbeera ey'okuwakanyizibwa ne kajjako mu Lubiri High School. Yatambuza obulamu ng'ensimbi tewali, ng'omwana omuwala, waliwo okusoomooza kungi kwe tutajja kugendamu, bwe muli bamusanze alibabuulira. N'atandika obulamu oluvannyuma lwa secondary, olw'embeera eyaliwo n'atasobola kweyongerayo. Mumukimanyi nti omwana omuwala bw'aba tasobodde kweyongerayo, okusoomooza okuba kumwolekedde kubeera kw'amaanyi. Obulamu tebwali bwangu, n'awakanya nnyina n'ajja e Kampala n'abeera ne mukulu we, so era obulamu tebwali nnyo bwangu. N'ayingira ensi, mu kuyingira ensi ku myaka 19 n'atandika okuzaala, era obulamu tebwali bwangu obweyo, ng'alaba tewali nnyo kiriwo na kikigenda mu maaso, n'ebyaliwo ebingi ennyo. Yasalawo okutandika okwekolera myaka nga 25 asobole okutangaaza ebiseera byabo bye yali azadde, abitangaaze ebiseera byabwe by'omu maaso. Yaggulawo akaduuka akatono akatunda cakala ekitebi, ng'atusiika amandaazi, kabalagala, capati, bye yali ayize
ekitegeeza nti omwana newankubadde asoma naddala mu kiseera kino kye tulimu baako ebintu by'omuyigiriza by'asobola okukola n'emikono gye kubanga mudda mu bulamu obw'ensi eno bisobola okumuyamba. Ako nno yakamalamu omwaka ebindaazi ebyo ne bimukolera nnyo nga bw'atunda n'eccakala omulala n'asobola okugaziya edduuka eryo ng'atunda ebintu bingi ddala. Ng'afunye obukadde bwe 2.8 yayingira ekibuga, ekitegeeza nti ensimbi z'ofuna si kyekikulu wabula ezo z'ofunye bw'oziteekerateekera obulungi osobola okutandika olugendo lwo. Edduuka yalirekamu omwana ye n'ayingira mu kibuga ng'agezaako okutunda engoye n'okutunda ebintu eby'enjawulo. Yawangula kubanga yali mukazi mukozi olw'embeera gye yali ayiseemu n'ebye yali alabye ng'akyali muto. N'apangisaawo amasa amatono n'akolera ddala, era eyali landiroodi w'ebiseera ebyo ng'asuubula e Dubai n'amupangira n'amutwala asobole okutandika okusuubula e Dubai. Bw'asuubulayo n'akolera ddala ensimbi mpitirivu, naye ate oluvannyuma ekifo landiroodi we n'amugamba nti akyagala, n'avaawo n'anoonya edduuka eddala n'atandika okukola ku Mid-City awo. N'akolera nno ddala n'afuna edduuka eryokubiri. Awo atandikira okwagala okugenda e China. Wakati mu kusoomooza okungi yakola ebintu ne bigejja nnyo. Ebiseera ebisinga obuwanguzi tusobola okubufuna ne bugejja nnyo n'okusinga bwe tubadde tusuubira. Buli obuwanguzi bwe bukusinga endowooza, ebiseera ebisinga bwe butakukuba kigwo oyinza okwekanga ng'okoze ensobi mpitirivu n'ogwa. Era kyenva ngamba nti ne bw'oba musuubuzi ng'otuuse mu buwumbi, ekiseera kituuka ng'ensimbi z'olina nnyingi nnyo zikusinga okulowooza. Ebiseera bisinga tusobola okufuna ensimbi ne zitusinga okulowooza, bwe zitusinga obuzito bwe tutazikuba kigwo zitukuba ekigwo, tufuna embeera embi oba tufuna embeera ennungi oba tukola ebitasaanidde, oba oliawo ensimbi ne twesanga nga zigenze. Kale mu kugezaako okukola ebingi ng'atandise okulaba nti asobola okukola agaziye nnyo, agaziwa buli olukya. Mu Lungereza tukiyita over expansion, osobola okugaziwa ekisusse ne weesanga nga buli lw'ogaziwa ekisusse oyongeza ensaasaanya ennyingi. Ensaasaanya ennyingi ekendeeza ku nnyingi zaayo, ebiseera ebisinga esobola okutta omulimu. Okugaziwa kirungi naye tuteekwa okugenda nga tubala okugaziwa okwo. Kale mu mbeera eyo yagwa mu mabanja mangi nnyo. Atandise okugenda okusuubula e China, abaana be yalekanga mu dduuka olumu baatundanga byabwe. Kyangu nnyo okubeera n'edduuka o drug shop ng'eyo, omusawo gw'oleseemu ng'ajja n'eddagala lye ku makya erirye n'alitunda olweggulo n'oddanga eriryo weeriri gwe nga tosobodde kutunda. Kale abaana baayisangawo ebyabwe nga taliiwo, n'agwa okuva mu bukadde 3 n'atuuka mu bukadde 4. Omuntu yali atuuse mu miliyoni 3 n'awanuka waggulu eyo n'agwa okutuuka mu bukadde 4. Yamanya nti agudde. Ebiseera bisinga bw'ogwa kikulu nnyo okutegeera nti ogudde osobole okugenda mu maaso okuzimba, okuddamu buto okuzimba. Bw'ogwa oteekwa okujjukira, bw'oba aliko waggulu n'ogwa oteekwa okujjukira nti obwongo obwazimba ne butuuka waggulu okyabulina. Newankubadde by'obadde ozimbye bifudde, tekitegeeza nti ensi ekomye. Omutwe ogwo ogwakola byonna bwe baba nga tebagukugjeeko ng'okyagulina, okyasobola okuddamu okuzimba bw'obeera n'okukkiriza n'okutegeera kwe kumu n'essuubi, era ng'okyasobola okulengera gy'olaga. Kale ng'ebintu byonna biganye, ng'alaba n'obusente obusigadde butono, nga n'amabanja mangi n'ebizibu ebyali awo nga biyitirivu, yasalawo agende China ng'enteekateeka gye yalina yakumalayo emyezi 6. Oba oli awo azimba obulamu asobole okudda asasule baasasudde. Yagezaako omwaka ogwasooka okusindika ku bintu naye nga babibba bubbi nga tafunamu kiri awo, n'abireka asobole okusigalayo akole. Ng'atuuse China yakola nnyo kubanga yamanya nti ali ku ggwanga tewakyali gwayimiriddeko okujjako okuyimirira ku bulamu bwe n'amaanyi ge. Ng'omukazi ebintu bingi byatasobola kukubuulira
okusomooza okwenjawulo kwayitamu oba kwabayiseemu okutuuka waatuuse. Ng'omukyala abantu basobola okukutunuulira naddala abaami mu ngeri y'enjawulo ekusoomooza olw'okuba obeera mukyala. Kale yayimirirawo mu bubwe n'atoba ng'enjogera y'ennaku zino bweri okusobola okubeerawo. Eyo gye yasangira omuntu eyayina obukugu ng'akola mu kampuni esaabaza ebyamaguzi by'abantu, n'amuguza ekirowoozo engeri ye gye yayina obukugu, ate ng'ono asobola okukola. Oli aleeta obukugu, ono aleeta obukozi, batandika okukola baliwo babasobola okuzimba. Baakola, naye nga mu kiseera ekyo yabeererangawo ku visa ey'omwezi. Oluvannyuma lw'omwezi nga guweddeko yalinanga okufuluma eggwanga lya China agende mu Macau, ate baddemu bakonemu visa ey'omwezi akomewo, kubanga mu ggwanga eryo nga tosobola kubeera mu bbanga eryo ddene nga visa tebagizza bujja. Wabula ebintu nga bitandisa ate okutambula ng'ali mu kitundu eky'EU, yalowooza nti nga batandise kampuni yaabwe, yalowooza nti basobola okugaziwa so nga ate waliwo okusoomooza kungi mu kitundu ekyo ekye China EU. N'asalawo baawukane ne gwe yali atandise naye, n'ajja mu ssaza eddala ery'Egwanzu. Yalina okuddamu okufuna layisinsi empya gye yasanga n'afuna emikwano egy'abalooya Abachina ne bamuyambako okufuna layisinsi empya eya kampuni, era kyamutwalira emyezi 6 okufuna layisinsi empya. Naye layisinsi gye baamuwa yali ya myaka 4, era mu mwaka 2013 ne bamuwa layisinsi eyo ya myaka 4. Mu kiseera kino wenjogerera ye Munnayuganda yekka, abalala gye bali bagezaako, naye ye Munnayuganda yekka alina kampuni eteredde ng'ebukwakkulizo ebiragiro n'amateeka byonna ebituukiriza mu ggwanga erya China, ng'ayambako Bannayuganda okusuubula e China, okubalambuza obutale n'okubatwala mu bifo eby'enjawulo okulaba nti basobola, ne bw'oba otandise olina ensimbi ntono, nti asobola okukuyambako okukutikkira ebintu byo n'abituusa e Uganda. Omukyala ono akaali akawala ak'essagala ekyotera kaakula ne kavaamu omukyala ayitibwa Maria Nakaweesi. Mu kiseera kino nannyini kampuni ya Maria's Cargo esaabaza ebyamaguzi by'abantu okubijja China okubituusa wano. Olugero lwe luwanvu nnyo, nti yabonaabona nnyo, yayita mu bintu bingi, naye n'asobola okuzimba omusingi olwaliro Bannayuganda bangi kwe balinyidde era kwe basinzidde okuzimba obulamu bwabwe. Nti bangi abasuubuzi baawana abayambye okutuuka mu butale obutuufu, n'abagulira ebintu, n'abibatikkira, n'abibateekera mu containers, ate n'abireeta paka e Kampala, abasuubuzi ne bafuna ebintu byabwe. Osobola okubeera n'endowooza zo era osobola okuba ng'olaba ebintu bulala, naye ono alina amakampuni gaavuganya amakulu galinga amakampuni 4. Sijja kugoogera mannya, naye amakampuni 2 g'Abachina, ekampuni endala y'Abatanzania, ate endala y'Abaganda baffe ab'e Rwanda. Mu kuvuganya kuno yeesanze ng'ate era ne Bannayuganda bangi abamulekawo ne bagenda mu makampuni amalala. Kusoomooza kikwayiseemu okukola ne baddugavu banne naddala abava wano. Kye natandise nakyo nga mbagamba nti ekiseera kino kyakwewagira, ekiseera kino kyakuyambagana. Nzimba nkuzimbe, kubanga bwe nsituka naawe osituka. Bw'osanga Munnayuganda ng'alina ekintu ky'akola ng'osobola okumuwagira, muwagire, osobole okumuzimba asituke, kubanga bw'anaasituka naawe ojja kusobola okusituka. Okusoomooza okwokubiri akugamba nti abaddugavu tebakkiririza mu baddugavu. Kituufu, abaddugavu tebakkiririza mu baddugavu. Omuzungu ne bw'ava gy'avudde nga yabadde asemba mu nsi yaabwe n'atuuka wano, aba yaakalinnya wano, treatment gy'afuna
ebeera ndala nnyo. Mwababaddeko e Bulaaya bakimanyi, abaana baffe bangi abagenze mu Bulaaya eyo ne bafuna obutuuze. Omwana bw'afuna obutuuze ng'Ebungereza, ate Amerika nemuwa obutuuze, Bungereza temugjaako butuuze bwa Bungereza. Ne bw'afuna obutuuze obulala bwansi 10, Bungereza temugjaako butuuze bwayo kubanga abeera mutuuze waayo. Naye ate abaana abo bw'abeera Nsuubuga oba bw'abeera Kayondo oba bw'abeera Atwine n'akomawo wano nga passport gy'akozesezza ya Bungereza, ate wano alina okusasula visa, alina n'okusasula permit emukkiriza okubeerawo, ate ekitali ku bannaffe kubanga eryo ly'etteeka ly'ensi ndowooza nti lisobola okukyusibwa. Kale abaddugavu tetukkiririza mu baddugavu bannaffe ne twesanga nga tetusobola kuzimbagana. Omuddugavu bw'aba alina ekintu kyakola, baddugavu banne bamuyitako ne bagenda. Kyova olaba nti bannaffe bali abatoogera nnyo na nnimi ze tutegeera nti Omuchina asobola okuva e China, baganda baffe batuyambye abo nabo, naye asobola okuva gy'ali n'atuuka mu kitundu n'ateekawo edduuka, era abaddugavu ne baleka maduuka gonna. Sigamba nti temubagulaako, wala kyetugamba tuyige okuzimbagana, kubanga bwe tuzimbagana gwe musingi gwe tusobola okuyita okuzimba empires ennene. Yalinanga abakozi, naye buli mukozi gwe yatendekanga ebiseera ebiyise ng'ataagulibwa ab'eggwanga eryo, nti obwesigwa kintu kikulu, bye bimu ku kusoomooza kwa sisinkanyi. Ekirala okukolagana ne ba clients, naddala abaami ababa baagala obusuubuzi obw'enkizo oba obusuubuzi obusingaawo. Naye biki byayize? Agamba nti omwana omuwala ne bw'oba oli mu mbeera efaanana etya, ne bw'oba mwana mulenzi ng'olwaleero ogudde, kubanga yatuukako mu kiseera ekyekizikiza nga yeyekka kyayitamu akimanyi nga tasobola kukinnyonnyola muntu yenna mulala, yasobola okuyimirira ng'akkiriza nti ekitangaala ekizikiza ekibeera ebweru w'obulamu bwo si kikulu, naye ekitangaala ekibeera munda mu ggwe. Kale mu mbeera yonna gy'oyitamu olwaleero, ddamu oyimirire, weeweeyo, okole ky'oteekwa okukola, toggwamu maanyi, sigala ng'otambula, ojja kusobola okutuuka. Ekyokubiri, oteekwa okuyiga okukolagana n'abantu. Ekimuyambye okuzimba omulimu gwe okutuuka watuuse olwaleero, kuyiga kukolagana n'abantu. Omuntu gw'oyisaamu leero amaaso, gw'olowooza nti omuyamba ate nga tomuyamba, gw'olowooza nti talina kyali kubanga gw'olinako bw'oli, olunaku lusobola okukya ng'omwetaaga. Ndabye bangi okuva obuto bwange abaali waggulu nga bali wansi kaakano, ate ndabye bangi okuva obuto bwange abaali wansi kaakano nga bali waggulu, ate nga basitula abo abaali waggulu. Kale osobola okuba nga olwaleero olowooza oli w'amaanyi, era osobola okuba nga olwaleero owulira olina n'obuyinza obusobola okuvuma, okulangira oba okuduula, naye oteekwa okumanya nti n'oyo gw'oyiseeko, akaana ako akaddugala akali ku kyalo ekyo, olunaku olumu kasobola okufuuka akakulembeze k'ensi eno. Akaana ako akawala k'oyiseeko akaddugala akalina n'olunyira, enkeera asobola okuvaamu omukazi ow'amaanyi, kubanga bw'atyo Katonda bw'akola. Akweka ente ennene mu kayana, akweka omusajja ow'amaanyi omukulembeze mu kalenzi ako kolaba akaddugala, akweka etti eddene mu kasigo akatono. Ekisembayo agamba nti oteekwa okubeera omuvumu, kubanga ebimu ku bimuyambye okutuuka w'atuuse: okumalirira, okukkiriza, obugumiikiriza, n'okusingira ddala obuvumu. Obuvumu tuteekwa okumalirira. Omukyalo ono ng'oli Uganda oyagala kusuubula China, tomanyi nawe otandikira. Mu mirimu egyo osobola okumwebuuzaako n'omukubira essimu ku 0758 511 085, nooti 758 51 10 85, 0758 511 085. Ye Maria Nakawesi wa Maria's Cargo. Mu mbeera yonna mw'oli, mu kifaawo w'oli, mu kusoomooza kw'oyitamu, osobola okusituka, osobola okuzimba olugole lwo
Degree ne bwoba togirina ekyo si kyekikulu. Osobola okukozesa obwongo ensi n'ekuwa degree, kubanga kye bayita degree kyekyo ky'osobodde okukola ne kikyusa obulamu bw'abantu abalala. Njagala okubeebaza okukeera ku programu eno.